Abakulu mu kitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiika n'okugabira bannayuganda ennangamuntu ekya National Identification Registration Authority mu bufunze NIRA balaze olunaku lwe bagenda okutandika okuwandiisizaako bannayuganda abagala okuzza obujja ennangamuntu zaabwe. This exercise will cover every piece of ground in this country. It will take place at the 10,717 parishes in this country. Enteekateeka eno etandika mu mwezi ogw'omukaaga omwaka guno nga bino byanjuddwa Ssenkulu wa NIRA omukyala Rosemary Kisembo ng'abadde ayogerako ne bannamawulire abamusanze ku kitebe kya poliisi e Naggulu. In the month of June, we shall begin the mass enrollment and mass renewal exercise. And this exercise has an impact on everybody in this country. Mukyala Kisembo agamba nti enteekateeka zonna ziwedde ng'akooda abo bonna abagala okuzza obujja ennangamuntu zaabwe n'abo abaabulwako ezaabwe okweyuna enteekateeka eno n'ategeeza nti bannayuganda bokka be bajja okugyetabamu. So every Ugandan living in country or in diaspora is entitled to a national identification number. Eri bannayuganda abawangalira emitala w'amayanja agamba nti babateereddewo omutimbagano kwe bagenda okuyita okwewandiisiza nga n'abo abaasenga kuno nga bava mu mawanga amalala basabiddwa okukozesa enkola eno. Kisembo agamba nti mu bbanga lya wiiki 3 bakwanjula enteekateeka ey'okuwandiisa abo abagenda okukola ku nteekateeka y'okuwandiisa abantu mu miruka gyonna okwetooloola eggwanga n'awana ebisaanyizo abo abaagala omulimu guno bye balina okuba nabyo. So those are 4 important things I've mentioned. 1, you must have a Uganda Advanced Certificate of Education as a minimum for registration assistant. Number 2, you must live in the district where you seek to be a registration assistant. 2, 3, you must speak the local languages. You must be proficient with computers, not your mobile phone. Wabula agamba nti ennangamuntu empya zongeddwako akabonero akalala okwongera okuzirabisa obulungi. But now, in addition to the fingerprint, we are adding the iris. The iris is a part of your eye, which also has a unique signature. Even if you are an identical twin, that you are Nakato and Babidie, you will always have a unique fingerprint and a unique iris. Wetwogerera nga bannayuganda bangi tebalina nnangamuntu ng'abasinga zaabagwako abalala zaayononeka ate ng'abandi zaggwako dda nga y'ensonga lwaki abanira bavuddeyo n'enteekateeka y'okubawandiika basobola okufuna endala. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV Agaalera.